Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bantu abafuluma n'okuyingira eggwanga mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga ekya Directorate of Citizenship and Immigration Control bategeezezza nga mu kaseera kano batalina passport zimala eri abantu ba bulijjo ng'entono eziriwo zigenda kuweebwawo bokka abalwadde abeetaaga okukolebwako emitala w'amayanja. Ebiwandiiko ebiyitibwa passports eza bulijjo ezitali ez'abakungu zigenze zikendeera. Kyokka bategeezezza nti zo passport ez'abakungu mu kiseera kino ze ziriwo. Omwogezi w'ekitongole kino Jacob Siminyu ategeezezza nti ekireesewo ebbula lya passport kwe kubanga abantu bangi nnyo abadde batambula engendo empanvu emabegako nga kino kyabawaliriza n'okufulumya passport 7 olunaku okuva ku ezo 3 ze baali bafulumya. Tubadde tulina abantu abatambula bangi muli abagenda ebweru okunoonya emirimu abayitibwa ba mates babadde basusse nga applications zaffe zeeyongera okuva ku 3 byetwali tufulumya bulijjo nezituuka ku 7. Ategeezezza nti mu kiseera kino batumizaayo passport 10,000 nga zino zigenda kweyambisibwa okutuusa tunagenda ku nkola empya eya e-passport ng'eno esuubira okutandika wakati w'omwezi guno. Passport zetwogerako ze za bulijjo ezitali ez'ekikungu ze bayita diplomatic oba ez'official. Naye wabeerayo omuntu nga ayina embeera yeetagisa okutambula ebayita emergencies okugeza ng'abalwadde abalina scholarships nga bagenda ku masomero webityo ebintu ng'ebyo bwebityo tujja kuba tusobola era tulina passport zisobola otutambuza. Agambye nti passport zino okukyusibwa kigenda kuyambako okukendeza ku bantu abadde bazicupula. E-passport nzibu nnyo za forginga era abajingirira passport bakeeredde kubanga tunaleeta e-passport tejja kuba omuntu yenna asobola okuyingirira passport. Ku kitebe kya minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga woofiisi ezimu zirabiddwako nga zigaddwa era nga wataddeko n'obupande obulaga nti waggale. Bwebamu ku bantu abazze okufuna passport betusanze wabweru w'ekitongole kino balabise nga basobeddwa era nga bamu bategeezezza nga bali mu bulumi obw'amaanyi olw'obutafiibwako kyokka nga bavudde engendo okujja wano. Twetaaga foomu za kusimbula layini abantu bagwa njala ebaluma bali mwana wange foomu nomala essaawa 3 olwo passport omala emyaka. Sente zonna z'oyonoona okuva gy'oze togifunye ate era ogenda kudda era ezo nazo ssente. Oluvannyuma poliisi ekuuma mu kifo kino ezze neeyogerako gye bali era ne batandika okubawa empapula ze bateekeddwa okujjuza okusobola okufuna passport. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.